Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda, era kino kireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe Kampala ne Masaka tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga Nakasongola ne Mubende yo tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo enkuba, ate olwo yo mu Soroti tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira omusana okeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi, okwo kw'ossa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka, era nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubiramu enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu ebitali bimu, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu Nakasongola, so nga Kampala n'emiriraano yo tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 28. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya nga wamu ejja kuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu ebisinga obungi. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti ebbugumu tulijja kutuuka ku degrees 30 mu Kasese, so nga Kabaale yo ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 25. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti ebbugumu lijja kubeera wakati wa degrees 28 ku 29, era nga yo tusuubira nti enkuba ejja kutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja, mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya. Mu New York ne Hong Kong tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu, so nga ate yo mu Doha tusuubirayo pereketya w'omusana, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 44. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.